Inside Story Uganda, real source of political updates. Wendi Parliament ennungi egenda kuddamu buzzi naye nga nnungi muli mu kufundikira tukufundikira ekisanja kino esebo. Well, tugende butere ku nsonga y'abakyala. Yes, oli mukyala oli munnamawulire obadde ogobera ebigenda mu maaso onnyonnyola otya state y'abakyala mu ggwanga kati. Ekisooka kya byonna njagala okulisa abakyala bonna okutuuka ku lunaku lw'abakyala olwabaddewo jjo nga 8 March lubeerawo mu nsi yonna buli 8 March buli mwaka okujaguza ebituukiddwako n'okufumiintiriza kuwa abakyala we tuli n'okulaba biriwe bitagenda bulungi. Kati bw'oyogera ku state y'abakyala biri mu ngeri nnyingi mu byenjigiriza mu byobulimi n'ebintu ebirala bingi nnyo. Kisooka abakyala omuwendo gwaffe mungi okusinga ogw'abasajja. Abakyala bakola ebintu bingi mu maka, mirimu egya bulijjo naye ate n'emirimu emirala emisome nga abakola wano ku Next Media nange. Kati ogambe state y'abakyala nkusanze oyogera ku affirmative action. Kituufu era affirmative action we yajja yayamba nnyo kubanga mu kusooka muwendo gw'abakyala abaali beenyigira mu by'obukulembeze mu by'obufuzi gwali mutono ddala naye era nga n'abaali babyenyigiramu nga babyenyigiramu mu ngeri ya kuyambako ya kiyambi. Kutandikira ddala mu lutalo olwayitamu Museveni olw'ekinaana walaba nga abakyala abamu newankubadde nga abamu baali basoma nga bandibadde n'obusobozi olaba nga emirimu gye baakola nga gyakuyambako kulabirira abalwanyi kufumbira abalwanyi emirimu nga gyakuyamba kiyambi olaba nga mu kwepena kiya so abakyala baali bamaze ebbanga ddene ng'emirimu gyakuyambako naye musemateeka affirmative action we yajja ng'ezze okusitula embeera z'abakyala okubawa omuzinzo oba kyoyinza okukita confidence ng'abakyala batya n'okwogera mu bantu era nga abanaayogera bajja balonda basajja naye ng'okimanyi nti ate ne mu ddiini kati nga obusiraamu era abakyala wakyaliwo embeera nga okusoosowaza ennyo abasajja okusinga abakyala si na mu busiraamu bwokka ne mu ddiini endala era yes ne mu culture oba mu buwangwa. Naye kati ensonga eyo bwe yajja mu by'obukulembeze neeyongera omuwendo ogw'abakyala abeenyigira mu by'obukulembeze abaali batya okuvuganya n'omusajja nti kungu ono sijja musobola naye bw'aba mukyala munno ogamba wano tujja kuvuganya nga ffenna amaanyi kumpi genkana. Era nekikola bulungi nnyo sijjaga nti kyakola bubi kyakola bulungi ddala n'olaba nga omuwendo gweyongedde. Tuyinza okuba tetunatuuka ku muwendo gwennyini ogusaanidde naye nga gukoze eki gweyongedde. Kati olaba nti tulina disitulikiti 146 buli disitulikiti eyo erinamu omubaka omukyala meaning nti buli disitulikiti eri mu Uganda erina omukulembeze nga mukulembeze mukazi. Kati okusoomozebwa kuli luddawa mu mbeera eyo? Okusoomozebwa kuli wano nti mu kuleeta enkola ya affirmative action gavumenti yalowooza n'abaagireeta balowooza nti bw'oleeta omukyala kijja muyamba oyo afune omuzinzi afune eddoboozi afunemu oba oliawo n'akasente ng'asobola okunywera asobole okugenda kwesimbawo n'abasajja oluvannyuma. Naye tekikoze nnyo anti ogenda okwesanga omuwendo gw'abaka palamenti abakazi nga beesimbyewo ku bifo ebitali byabakyala byokka mutono era ogenda okulanga ebifo ebyo abasajja basinza obikola ki obigendako. Ate nosanga nga omukyala eyawagula ekifo ky'omubaka tugeze emyaka 10-15 emabega era ng'akoma okukifo kye kati ekyo kyembadde nzirako awo wali obuzibu obusingira ddala. Kakati ate ne weesanga nga n'okukyogerako obwogezi ate nakyo kibi nti bw'okyogerako ate abakyala bennyini bakwambalira bakuyingirira. Njukira mu parliament ey'omwenda yali parliament ey'omwenda yes ndoza mu 9th parliament either ey'omunana oba ey'omwenda
Honorable Abdul Katuntu yayimirira ng'ayagala wabeerewo ennongoosereza ng'agamba nti naye ekifo kino eky'omubaka omukyala ekya affirmative action kisaana wabeerewokko okugikyusaamu kisigalewo affirmative action esigalewo naye kifo ekyo kiweebwa ebisanja bimeka 2 myaka 10 nti omukyala bw'ajja ku kifo ky'omubaka omukyala n'awangula bw'addamu okwesimbawo ne bamuwa n'awangula ebisanja bimeka ekyo ekifo taddamu kukola ki asobola okwesimba ku birala ng'asobola okwesimba ku kirala kubanga ekigendererwa kyakyo kyali nti bw'ojja ne weesimbawo n'ogenda mu parliament first of all oba omaze okutegeera okusomoozebwa okuli mu kwesimbawo oba omaze okufuna omuzinzi ogwogera mu bantu oba omaze n'okufuna exactly ofunayo n'akasente ng'osobola okwaŋŋanga abaami oba ekifo ekirala ne kitakola era weesanga nga waliwo abaka parliament abakyala ng'amaze emyaka 25 3 ng'ali mu kifo kyekimu ekya affirmative action ate olumu ogenda okwetegereza ng'abakyala abo ng'omukyala oyo yasomera ddala bulungi ng'omukyala oyo yali abaddeko mu bifo ebirala kweganga olaba nti yandibadde era alina omuzinzi n'olwekyo mu mbeera eyo ey'obukulembeze newankubadde nga affirmative action yali ekoze bulungi era ekyakola bulungi kubanga bw'otunuulira ababaka ba paalamenti abazze kati mulimu abaana abawala bangi abakyali mu myaka emito abaweereddwa omukisa okuweereza yes kitegeeza nti affirmative action nnungi naye ebeereramu ti okusoomoozebwa nti eremesa abalala kubanga mu kifo ekyo bw'oba baddemu emyaka 2 wandibaddewo awo abakyala bameka bw'oba baddemu emyaka 3 wandibaddewo awo abakyala bameka 3 abalala abeeyongeddeko so awaliwo okusoomoozebwa mu by'obukulembeze naye era ne state ekirala kiyinza okugamba ng'era kyembyabukulembeze oba mu byabufuzi ebibiina byonna eby'ebyobufuzi ebisinga obungi nyinza okugamba bitundu nga 9 ku buli 100 mu Uganda tebitadde nnyo ssira ku kukulembeza omukyala ku kusoosowaza omukyala ku kuyambako omukyala era ogenda okulaba bw'obyetegereza ebifo byonna ebisinga obunene mu bibiina byonna gwe byetegereze kati wano simanyiyo kibiina nga mukyala yakikulembera nga ye president wa party simanyiyo kibiina ng'omukyala yakwata ssente z'ekibiina oba ebyensimbi okuggyako ekya NRM simanyiyo kibiina kirala ng'omukyala ali mu bifo ebyo eby'amaanyi NRM ng'ekibiina ekiri mu buyinza ekimaze emyaka 40 nyinza okugamba kigezezzaako naye era kikyosuubira oluvannyuma lw'emyaka meka 4 kyo kigezezzaako olaba nti ensonga z'abakyala kigezezzaako naye nabo beerwanyeko kubanga ojjukira bawini byanyima abo Baroda Kalema ba Miriam Matembe beerwanako nnyo naye mu kwerwanako sijjaga nti beerwanako bukka n'ekimandowooza kyateekawo space mwe bakola ki mwe beerwanirira for example otunulira abakyala bali mu bifo ebisalawo vice president oyina saba minister in fact oyina vice president oyina speaker parliament oyina saba minister n'abamyuka ba saba minister babiri nga bonna bakyala bano bayambyeko nnyo I don't know how they've really performed mu kutumbula embeera z'abakyala ekisooka ekyo kirungi ng'abakyala kiba kitusanyusa okulaba nti omukyala ye vice president akutugamba nti omukyala ye vice president kitusanyusa okulaba nga omukyala ye speaker tuga nti omukyala ye speaker kamba nti saba minisita w'eggwanga mukyala olaba nga kyamaanyi n'abamyuka be bakyala ne ba ministers bangi bakyala however era nga bwe ngamba nti ekintu kisobola okuba nga kirungi nti ekifo weekiri era omukyala yakituddemu naye olw'okuba nti omukyala ate si yasalawo basalawo kati gwe mbuulira okusalawo nga kuki kati ngenda kusookera ku saba minisita okimanyi nti saba minisita asobola okujja n'asalawo ekintu president n'agamba no tekirina kukola bwe kityo kirina kukola bwe kiti okyegedde kitegeeza nti omukyala alina ekifo naye obuyinza tebuli waali okiwulira mu parliament katugambe nga ye speaker musobola n'okukubaganya ebirowoozo waliwo budget yali ya 2024-2025
ojjuka budget eyaddizibwayo naye nga sipiika wali yakubiriza era aba ayisizza era ne budget ne tukola ki ne tugiyisa omukulu n'agamba nti nedda era ne babikomyawo era ne bakola nga ye kyakola ki ng'omukulu kyayagala kitegeeza nti maakyaza ebifo bino weebiri era abakyala babirimu just kitusanyusa busanyusa nti abakyala weebali naye ng'obuyinza bwennyini tebuli mu mikono gy'abakyala ate ekyo tekiri mu NRM oba mu gavumenti mwokka no ne mu settings endala nga mu bibiina eby'ebyobufuzi ogenda okulaba nti kabe ku making a decision era ne bemba mu discussing ogenda okulaba nga gamba tugenda kwebuuza ku president tulabe tujja kubuuza secretary general tulabe bwe kityo so nali disappointed nga omuntu akkiririza mu bakyala era awulira nti they should be empowered more era zalaba ne progress y'abakyala mu byobufuzi but ne mu sectors endala mukalwakaggwa nitafuddayo mukyala n'omu eyeesimbawo kuba president ekyo kyalaga kabonero ki NRM ne gavumenti ya Mwai Museveni bazze beenyumiriza mu kutumbula eddembe ly'abakyala n'embeera z'abakyala 2026 we didn't see any woman giving a shot kuba president kanno kankubuulire kugambye tetwala omukyala yeesimbawo kuba president naye n'abakyala okwesimbawo obwesimbi ku bifo ebirala era bonna abaayitamu tuyina okubakubira mu ngalo ez'amaanyi kubanga akalulu kaali kakufa na kuwona kaali kamasasi kaali kakusibwa kaali kakuvumwa kaali kakuvoolwa waliwo ebintu ebimu ng'abakyala tebannatuuka ku buvumu oba ku kuguma naye nga waliwo omwana omuwala yali azze okwesimbawo era yalemesebwa si ye yekka gw'oyogedde ku kifo kyabwa president naye ne ku bifo ebirala abakyala balemesebwa mu ngeri nnyingi in fact okumanya abakyala bali mu lutalo olw'okusoomoozebwa nti abakyala balwanyisibwa abaami ne balwanyisibwa ne bakyala bannaabwe so n'olaba nga waliwo okusoomoozebwa so wali disappointed naye tewandibadde disappointed wandyongeza kaweefube w'okuyamba abakyala okwongera omuzinzi n'amaanyi gaabwe ne confidence okulaba nti obukulembeze obujja tusobola kubanga abakyala we bali abalina ebisaanyizo abalina n'obusobozi okwesimbawo ku bwa president naye embeera nnyingi bw'okomparinga abantu abalina ssente eziwera n'abatayina abaami basinga ku bakyala ssente bw'ogenda mu work sector ndowooza abakyala bali bitundu ndowooza 17 bokka abakola bitundu 17 ku buli 100 naye ate nga ebitundu 17 ku buli 100 era weesanga ng'emirimu gye bakola egimu tegisobola nmufunyisa ssente zituuka bukadde 20 kubuwaayo nti yesimbewo ku bwa president kati n'olabira ddala nga gavumenti tesana credit ku kutumbula embeera z'abakyala yes yes anti kakati bw'ogamba nno gavumenti ogenda giwa credit obeera munnanfuusi oba olimba gavumenti eno ekoze ebikolobero bingi nnyo gavumenti eno ekoze ebibi bingi nnyo gavumenti eno eruddeko nnyo gavumenti eno erabizza abakyala ennaku naye ate tekitegeeza nti teyinaawo kyekoze eki oba olimba kubanga twakava kati okwogera ku affirmative action singa teyali affirmative action nandibadde siri mu parliament singa teyali affirmative action oyo yandibadde tali mu parliament ate nga yazze nayo okitegeera kitegeeza nti omuntu asobola okubanga mubi naye mu bubi omwo ng'era ayinayo ekirungi so ekirungi bwe kibeerawo okyogera naye ebirungi ebitandikidde na ku affirmative action n'emabega eyo women's movement abakyala abawini byanyima baatuwa amaanyi mangi nnyo ffe abalala meaning n'ekyo nakyo at that point government yateekawo embeera esobozesa abakyala ojjukira obubonero baagatta ku baana abawala 1.5 okuyingira university toyinza kugamba nti n'ekyo kibi ekyo kyali kirungi naye tekitegeeza nti byonna bibadde birungi kubanga abantu abattiddwa naddala abasajja bakyala baabwe bakazi meaning omukyala gavumenti emulabizza ennaku abakyala bangi basibiddwa basawuda madaada bali mu kkomera kitegeeza nti era gavumenti y'emu newankubadde ng'ogiwa credit 2 na bino
olaba abakyala bakaabanga ebintu byabwe emiyembe bagikoze bati bangi nnyo mu butale abakyala abattibwa bangi meaning nti era gavumenti taking a responsibility ne kwebyo ebibi tekitegeeza nti birungi birungi well twegaddako mbaka omulala mbaka omukyala omulala muna Kalangala omusese Honorable Helen Nakimuli tukwaniriza Honorable nange nsanze kulaba ssebo. Happy New Year. Happy New Year. Honorable Joyce Bagala, Happy New Year. Happy New Year. Bale ndudde okulaba. Mpozi naye nga twogera. Okuva ebiseera ebyo mbadde sinnakulaba kulikayo mu kalulu. Amiina. Byonna we byajja twebaza Mukama nti tuli balamu kye kisinga obukulu. Bannange Happy Women's Day wadde yayise naye tulowooza nti ekyali Women's Week. Actually month. The entire month. Mwezi gwammwe kati. Era nkwebaza Mwami Kungu okunkyaza wano olwaleero. Buli wonkyaza kitegeeza ssese eri wano. Si babi lwakuba obwavu bungi. Ate jjukira akalulu olwawedde simanyi oba wabitegedde ebiri eyo. Ennyanja bali mu kugikola bati. Eyalonda n'ataalonda get out. Ate twabagamba naye twebaza Katonda ekivaamu kyonna ffe twagala ennyanja eterera abantu baffe bafune ssente ku mulimu ogwo gwe bakola. Otuukidde nga mubaka muno Joyce namubuza twatandise na kutegeera assessment yo view yo ku mbeera y'abakyala mu ggwanga at the moment and I want to ask the same question. What do you make of your status as women currently mu government rather mu ggwanga? Abakyala era nsanze mukwano gwange Joyce ayina engeri gyakyogeramu sandyawukanye nnyo naye nti abakyala embeera gye tulimu twaligambye ennungi nnyo naye era teyeeyagaza nga bwe yalibadde era musanze ayogedde ku kye bayita women emancipation era ekimpa essanyu nti ne ssemateeka wa Uganda atuwa eddembe ng'abakyala okwetaba mu bintu ng'abasajja bwe babyetabamu. Article 33 of the Constitution of the Republic of Uganda ewa abakyala right eyo. Ekyo nno kizaamu amaanyi nti n'omukyala atunuulirwa. Waliwo ensi endala nga abakyala tebaweebwa na mukisa kujja ku programu nga zino. Ensi naddala ensi ez'obuwalabu zigenze zitereezaamu ennaku zino naye ebbanga lyonna abakyala babadde bayisigala mabega n'amadiini agamu era ojja kulaba abakyala eno tebabakkiriza kugendayo wammweyo newaffe mu Orthodox Church era okiraba nti omukyala takkirizibwa kufuuka father reverend tuba tusaba ewaffe abakyala bayimirira sayidi eno n'abaami eri ekyo tekigamba nti no they are not equal naye twawulwa awalala tetukkirizibwa kugendawo ekyo kitegeeza nti somehow abakyala si mu bitundu byonna oba si mu mbeera zonna nti baavaayo emmanju gye twali tubalowooleza okubeera ebiseera ebyo era ndi musiimu nnyo nti tuli mu parliamentary affirmative action. Tugenda mukumula Honorable Joyce wakyaliwo challenges enda ku side y'abakyala tukyalina teenage pregnancies okukakka abaana abato mu ogenda mu bufumbo. What do you think should be done going forward? Government egezezzaako naye tennaba kutuukira ddala we mwali etaaze. So biki byolowooza birina okukolebwa under the circumstances to achieve that satisfaction? Ekisooka ensonga y'abaana abawala okuzaala nga tebanneetuuka okufuna embuto kiva mu bintu bingi. Ekisooka defilement oba okukabasanya abaana abo era nga bw'otunuulira alipoota za poliisi eza buli mwaka ogenda okutunuulira nga ebintu ebisinga okubeera ku mwanjo mubeeramu okukuba abantu oba human rights violations okutulugunya kutyobola eddembe ly'obuntu ne wajjawo defilement ne wajjawo ne rape. Kati obuzibu kwe businga okuva nti obwavu nabwo bungi nnyo. Abakyala bakola ebitundu wakati w'7 n'ekyenda ku buli 100 okudrivinga ekonomi y'eggwanga eri ku by'obulimi kyokka ate tebabikontrolinga. Kyova olaba nti
newankubadde bebayambako katugambe ku nnyanja ngoba Helen bebaanika mukene bebakolokota ebyennyanja but at the end of the day ate sente ezisinga si bebazifunamu ennyo bw'ogenda mu bulimi era still ajja kunoga emmwanyi ajja kulima ajja kusimba naye still yasi yakola ki kati awo bwavu ne bweyongera kubanga omukyala bw'abanga talina control ku byansimbi mu maka ne mu society tebiberawo bwe badifairinga omwana nga bagenda ku mmeeza okutuula nti kakati nga bw'omanyi mutuweemu ssente kati okuteesa okwo tekuditaringa bakozi ba bikolobero bala tekubalemesa in fact kubongera amaanyi obuuzizza kyekyetaaga okukolebwa okuteesa okwo tekulibaddengawo abantu abakabasanya abaana b'abantu bakwatibwenga n'omukono gwa kyuma kubanga bakwata n'omukono ogw'ekyuma neyandyagadde okukabasanya omwana agamba ekyatuuka ku oli nange kijja kukola ki kijja kuntuukako ogw'omuze gukusobola okukendeera ekirala waliwo n'abazadde nga bakyalina embeera eyo ey'okwagala okufumbiza abaana nga bato n'obutaweerera abaana bawala ng'alowooza nti omwana omulenzi wamuzinza okusinga omuwala ng'alinga atalaba byakulabirako biyitirivu nti abaana abawala basobolera ddala okubeera abantu abakukutivu abagundiivu okuraninga business okuraninga maka singa olaba mwami kungu abazadde afudde ne baleka estate omuwala tasika naye ate mu mbeera nga abawala babawadde amaanyi g'okuraninga estate nga si musika naye nga runninga ebyobugagga bisigaddewo ne byeyongera nako ate abalenzi temutunze woowo okiwulira so n'ebyo byonna birina okukolebwako naye waliwo n'ensonga endala okusomesa ennyo abaana obutabatiisa kubasomesa kubategeeza akabi akali mu kwegatta nga bakyali bato kubanga ekyo kibaviirako okuzaala naye n'okukakasa nti ebyetaagisa abaana okusigala mu masomero katugambe nga sanitary towels oli aleme kuswala kusigala waka naye challenge y'amaanyi nnyo in fact badde ku parliament waliwo ababaka bapya abava e Karamoja oli naga nti e Karamoja wakyaliyo ebitundu ng'omwana omuwala bw'aba ali mu periods bambala engoye zennene basuma obunnya nga bakyatula ka very shocked nange mwennyini nti embeera ekyakola ki ekyaliwo naye era olw'obwavu availability eya sanitary towels ekyali ntono gwe kungu w'owangaalira oyinza okuba ekyo tokiraba naye waliwo ebitundu eby'ebyalo oli bw'aba nga tasobola kufuna za mmere anaafuna atya eza paadi kubanga emmere yeesooka kati ate eza paadi n'olwekyo waliwo ebintu ebyetaaga okwongeramu amaanyi one okipinga abaana abawala mu ssomero okukangavvula abakabasanya abaana abawala okukola ku byetaago katugambe nga sanitary wear naye n'obaana okubaagazisa okusoma kubanga omwana bw'abeera mu ssomero amala ebbanga ddene ng'afokasinze ku kusoma n'atafokasinga ku byaki disitulikiti y'Ekalangala tunyumya ku state of women mu Uganda now that tukyakuza omwezi gw'abakyala jjo lwabadde lunaku lw'abakyala mu nsi yonna ebituukiddwako bikyagaanye birina okubeera nga bikolebwa byonna mu programu emu. Honorable Nakimuli, yes, going forward challenges ezikyaliwo ku ddembe ly'abakyala mu nneeyisa y'abakyala ku birina okubeera nga bikolebwa ziri ki and what are the solutions? okugenda mu maaso buli woba nga olina ekisoomooza kikuyamba okulwana ennyo okugenda mu maaso abakyala bintu bingi nnyo ebitulemesezza oba neno gavumenti bintu bingi nnyo ebigiremye okwateganya ensonga z'abakyala kituufu women emancipation weeri abakyala katono nnyo kabajje batereza eddoboozi lyo kansuke nzireewa honorable nga batereza. Yes, honorable. Yes, otugenda mu break obadde olina ensonga gy'oggusa ku biki ebirina okubeera nga bikolebwa. Jjo vice president we yadde kolo ng'ayogera yeewaanyi nnyo nti gavumenti ye oba gavumenti mwali balwanyisa nnyo bad cultural practices omwali ne yes. What do you make of that? No, okwewaana kya buntu
ate Enkima tesala gwa kibira ate la vice president siza kumunenya wabadde oyagala agambe ki nti tebalina kye bakoze yabadde mutuufu ate nga bwe nakugambye nti ebyo babikoze ebya female genital mutilation babirwanyeeko bikyaliyo silently naye nga byo birwaniddwako naye waliwo ebirala ebitannaba kulwanibwa nakugambye nti vice president nga bwe yeewaanye yeetaagaawo ekiragiro nga vice president yakiwadde kiteekebwe mu nkola awo omanya nti abakyala ba muzinzi saaba minisita yeetaagaawo ebiragiro ng'ebiragiro ebyo tebiriiko mulala tebiriiko atuma tebiriiko agambye tebiriiko bubaka bulala nga ye yakoze eki yasazeewo naye n'ekirala ekirina okukolebwa ng'oggyeko concentratinga kuffe abakyala nga nze ne Nakimuli kubanga olaba Nakimuli awo waali tomusuubira bulamu bwe okuddamu okubeera obubi mu ngeri yonna okiwuliriza nti abakyala nga ffe waliwo level kwotuuka nga yes osobola ofuna challenges naye nga toyinza kubanga mukyala mulala obwavu nga tebuyinza kuluma nga mukyala mulala embeera nga tekkuba nga mukyala mulala toyinza genda mu ddwaliro n'olemererwa okusasula kati kyetaaga okulowooza ku bakyala ku mitendera gyonna okulowooza ku bakyala mu sekita zonna kubanga tuyinza okwogera twogera ku byabufuzi kubali mu byobufuzi mu byobukulembeze naye waliwo abali mu education sector nga bakazi nga bakyala bakeera ku makya bagenda kusomesa basomesa arts babawa ssente za njawulo n'abasomesa sciences naye nga nabo bakeera ku makya ne bakola ki ne basomesa waliwo abalimi nga balimi nga beetaaga nabo okusitula omutindo gwabwe wadde nga balimi nga balimisa nkumbi akasimo nga beetaaga okulimisa tractor nga beetaaga ebijimusa ebintu ebyenjawulo waliwo n'abakyala nga okulwanyisa obulwanyisa ekintu ekitibwa domestic violence kijja kumuyamba nga tasobola kwogera naye ng'afa ate omukyala yenna bw'abanga state of mind nga tali bulungi psychologically ne output teba nnungi mu sector mwonna mwabeerayo. Yes, tutedde kati tebadde okyayogera ku challenges. Domestic violence, Robert Gikonyeko, it's still a very big problem also. Eyo domestic violence gamazima terivaawo. Nkigezezaako nkirabye. I have been a community development officer before being a member of parliament. It is one of those things that to work upon. Era government yeno erwana ennyo okulaba nga efacilitating aba CDO abagenda abali mu magombolola ag'enjawulo okuyamba ku family zino. Ekisooka mulimu kye bayita ennono culture. Osanga amaka agamu ng'omusajja ajja gamba nze musajja nze nnyina okukola kino edda jjukira omukyala yali takkirizibwa kulya nkoko kati tugirya naye ojja kusangayo amaka agamu ng'omusajja ajja kuleeta enkoko ewaka omukyala agifumba amugambye togirya kubanga eggwanga teri ennono tekukkiriza kulya ki nkoko bikyaliyo bingi nnyo 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 kakati omukyala bw'abanga aliddeyo akafe oba n'alya enkoko nkulu ne bamukuba oluyi ne badduka ku omukyala n'adduka ku poliisi oba ewasidde nyamba omusajja yankubye so ebintu bino okujjako nga tuzzeeyo wansi eyo mu bano abantu the implementers ba CDO be basookerwako eyo ku byalo byaffe okujjako nga tuzzeeyo ne tuba empowering ne tubongera amaanyi ate by empowerment I mean ng'omusala gwegwo gw'omuwadde mutuufu agenda okukola omulimu ng'ali ayina obwagazi bw'okukola omulimu ogwo nga takaka bukasi kati naddala kati ng'ebizinga omuntu alina ogombolola ddamba mulimu ebizinga 10 alina okugenda ku buli kizinga tomuwadde lyato okugendayo tomuwadde mafuta wabula omuwa omusaala gwa mitwalo 6 what do you expect this person to do so ekitegeeza ba implementers bali abali wansi tufeeyo nnyo okulaba nga tubayamba okulaba nga batuuka ku bantu baffe ekirala ojja kusanga nga tugamba women are emancipated nze ne Joyce tuli emancipated twavaayo eri era tosobola kera ku makyano nze n'onkuba oluyi lwaki kubanga mmanyi ew'okulaga I can defend myself nze ng'omuntu ate manyino yes manyine ew'okulaga mateeka naye waliyo omukyala eyo atamanyi nti nina okugenda wano nti omusajja bwankuba nja kugenda wano oba bwe wati ne bwe wati waliyo atamanyi then we have an issue in Uganda nti we are emancipated naye ffe twagala okusigalamu eyo emancipation we do not want tetwagala kuyamba ku baana ab'obuwala abalala kujja mu bifo bino era ojja kusanga abakyala abali emancipated mu ggwanga nga beebo mwaka gumu 5
myaka nga muli baalu batu bwetuti mulemeddwa okusika nkyogera because nange tomanya naye nga nze nkirabyeko nti omukyala eyaliwo emyaka 3 emabega nga emancipation etandika y'omukyala y'omu yakyali mu kifo ekyo. You have been a woman MP for 5 terms but you're still talking about women emancipation. Really? Kwegamba mu kyalo kyewammwe gwe wekka asomye, gwe wekka omukazi omukyala, tewaliyo baana balala boyina kukwata ku mukono bajje babere mu kifo ekyo. You become a consultant, abantu nga bakwebuzaako bwebuuza. So naffe abakyala abali mu bifo bino ebinene tulina okweddako. Tuyambe bakyala bannaffe okuvayo manje. In fact ozemu kyebaddeyo okubuuza nti yemmwe mukoze mutya already abayitimusa abavuddeyo. How helpful have you been eri abalala bakyali emanju? I think ekisooka we are being tuli ba role model b'abalala mu kyakulabirako. Wabeerawo omuntu akugamba n'agamba nze njagala nnyo engeri Nakimuli gy'ayogera mu parliament, nange njagala kubanga ye njagala nze bwe nali nkyali CDO nga ne Joyce ono tanajja mu parliament ate akimanyi lwakuba takikugamba oba tokimugamba akimanyi. I told her I used to admire her engeri gye yakolanga ebintu byengolaba ajja n'asoma amawulire no that is the kind of woman I want to be. Kati Joyce laba mukama wamuyamba n'agenda mu parliament n'ava mu ekyo ekifo. Okimanyi nti Joyce we yava waliwo omulala nalumu Irene waali kakati bw'atavaawo omulala anajjawa abadde amuadmiringa. So fenga ffe bye tukola oba oliawo ebirungi biyambako abaana ab'obuwala abalala okulaba nti ddala kisoboka. I must tell you ekalangala buli omu yali talowooza nti omuntu nga nze nsobola okuba member wa parliament. Naye ne wenjogera kati bakansala abavuddeyo kwesimbawo bagamba if Nakimuli did it why not me? Nange nsobola. So bye tukola bye birina okuyambako abalala to be inspired okukola bye balina okukola. Thank you. Honorable akadde kawedde ebigambo bisembayo libaneza. Kituufu akadde kaweddeyo. Twagala kwongera okwagaliza abakyala omwezi guno omutuufu nga mulungi n'okwefuna. Bakolaga nti mukisussa nti abakyala wadde eddebe mfunye lingi naye ensonga esinga obukulu eya domestic violence eyo nkulu kubanga in 2020 mu 2020 ndowooza statistics nga ziraga ba victims aba domestic violence mutwalo gumu mu 8 n'omusobyo naye nga kuliko abasajja 13 zokka ng'abakyala ng'abaana ba juveniles female juveniles nga balinga mutwalo kati nga balinga 100 ng'abakyala era be bakola ki be basinga. Kitegeeza nti ensonga eyetaaga okukwatako nga y'amaanyi. Tetukisussa Adam. Abakyala mwagala kulinnya ku basajja kati eddene mulina social media nayo njagala ogyogerako eyambye nnyo abaana abawala n'abakyala okufuna confidence. Omanyi social media eyo omuntu ng'ali ku TikTok ng'ataddemu akayimba ke nga yeewulira nti yeye nga tafunye opportunity ekola ku sanyuka nga Happy Powers naye nga ayina naye studio eyiye ku TikTok, ayina omutimbagano ogugwe nga YouTube, ayina omutimbagano ogugwe nga Facebook. Kiyambyeko naye tugikozesezza tutya ng'abakazi okwesitula n'okusitula bannaffe ate n'okuvayo nga tuli bakitiibwa nga tetussizza wansi. Akasembereyo ddala Adam abakyala mubawe ku ssente abawala bakyala bafuna ssente tetubawa mubawe ku ssente abami tebawa bakyala babwe ssente nze ngambye babongere. Okay, Honorable Joyce Baagala mpaka omutyano abantu basibe lage basibe bulungi oba naawe ofundikira n'ekyo abami tebabawa ku ssente ekirungi tulina ezaffe just lwakuba tulina kuwongerwako ayina yayongerwako naye wayetaaza ssente okuva w'omwami ssente ez'omwami ziwomba obadde ki oyagala kundeeta mize kakati nze nga mpunzika gavumenti ya Uganda oba ya NRM bwebanga yatujja emanju ffe ng'abakyala ate nga tulina n'abakyala bali mu gavumenti aba NRM abayina sse tuveeyo ku nsonga ya sanitary pads. Omusajja yenna tasobola kuba musajja nga talina mukyala. Kyokka oba oyina omukyala atagenda mu nsonga oyina ekizibu. Kati abakyala abagenda mu nsonga tukozesa paadi. Paadi zino za bbeeyi nnyo. Gavumenti eveeyo ejja omusolo ku paadi
obejjirewo ddala ewaffe Kalangala batuwa bukalimpitawo obwobwereere osanga n'omuti nga baguwanikamu bukalimpitawo buli kaloogi nga bwakusanyuka busanyusi kubanga ogenda mu kikola kino nga weeyagalidde naye ekintu kino ekya sinti kyakukaka naye nga kya butonde gavumenti kyo tekifuddeeko naye efudde ku bifo biri ebyokwesanyusa gavumenti esobola okera ku makya negamba paadi tugenda zigabira ku bwereere eby'abaana ab'obuwala waakiri ab'obuwere anti bino babisuubiza tugenda mu kalulu tugenda bawa paadi abantu ne bakuba endulu ne babawa obululu so nze ndowooza gavumenti efeeyo nnyo ku bintu ebiyamba bannayuganda omwana ow'obuwala bamuwe kapaadi nga kabwereere. Thank you. Kale beyanza abaka ba parliament ababiri Honorable Joyce ne Honorable